Waiswa Mufumbiro gwe tuli naye ono nga mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform. Waliwo amawulire agakagwawo gazze okututegeeza nti ekitongole ekivunaanyizibwa kunoonyereza ekyensi yonna okuva mu Europe kirina amawulire gekiwadde omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform ko ne bannayuganda ku lukwe olunene olupangibwa General Yoweri Kaguta Museveni okusaanyawo obulamu bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti nno alina emiriwazi esatu gy'ategese okutyamu President Kyagulanyi era nga buli gumu bagubala consecutively bagobereganya nti omuwazi ogusooka gwe gw'emmundu oyo omusajja gwe mwalabye jo mu kuziika jjajja wa muganda waffe Edi Mutwe wali empigi nti ogwe muwazi ogusooka Museveni gwe bayogeddeko mu meeting yaabwe mu balina okuttira Kyagulanyi nga tebalina mukuba ssasi lyewala nti bajja kutegeera ani akubye essasi eryo n'olwekyo balina kujja na pisto eri ensirifu etayogera kitava mu kigambo na kimu erina amasasi ag'obutwa ne bamukuba essasi ne liyingira mu mubiri n'agwa wali n'asambagala ne bagamba azirise agudde mu kazoole nti ate enzita endala gye bagenda okuttamu president gye baagala okuttamu President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine baagala okukozesa accident bateeketeeka akabenje President abeere nga avuga alina olugendo lw'agendako emmotoka zeetomerezibwe wansi zonna President obulamu bwe bwewo era bagatugambe rest in peace nti then engeri eyokusatu gye baagala okuttamu Kyagulanyi nti eyo ekyababuzizzaako embiibya naye nga bagiyiiya nnyo era nti baagala okulaba butya basobola okusemberera Kyagulanyi bateeke obutwa ku muzindalo kwayogerera bamukwateko n'obutwa bumusiige abwekwate mu maaso ku nnyindo bumuyingire bamuwe ekyokulya kirye nga kiriko obutwa oba okuteeka obutwa mu ntebe ye mwatuula ajjo gituulamu akwateko obutwa bwesiige alwale mpola mpola akimpowooze amale afe. Awo nno ennamusa etuuse ku nnyoge kuba ebigambo bisobye bannayuganda bino bibakuddemu emitima ne batya nnyo olw'obwo obubaka obuweerezeddwa okuva mu kitongole kinoonyereza era ekikakasa nti eno meeting yakoleddwa Mwami Museveni ne banene mu gavumenti ye olw'okuba nti Kyagulanyi abasusseeko buli lukya abalabisa buli lukya ayongera okunafuya gavumenti ya General Museveni n'olwekyo baagala mbu bamuggyewo ng'obudde bukyali okubaako embeera gye batangira obutabajja mu ntebe nga basinziira ku kya 1 million March eyabadde ina okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekumi bannayuganda gye baategese nga baagala okuyingiza President Kyagulanyi mu State House. Museveni mbu yatidde nnyo n'agamba kino singa Kyagulanyi akikola the next time nga tagiddwawo mu mwangu mu budde mbu ajja kumaliza ali mu State House ate Museveni bamukole bye baakolamu Gaddafi e Libya. N'olwekyo Museveni ali mu kutya kunene kaakati nno bannayuganda tusabibwa okuba vigilant n'okweyongera okuba vigilant okukuuma omukulembeze Kyagulanyi n'okusobola okulaba nti tubikola ng'obudde bukyali tubikola mangu mangu okujja General Museveni mu entebe gye yabba eyaffe etaliiye. Nsaba onneegatteko tufune Waiswa Mufumbiro ebintu bino abitugambe mu bujjuvu obitegeere waliwo n'ensonga zino mu Parliamentary abaka ba National Platform bafuukidde ensonga nga batadde Speaker Kazito ne Parliament baziiwa butezza ennaku zino olw'okubutyobolebwa eddembe lya Kyagulanyi Ssentamu n'okwagala okumutta General Museveni byateekateeka kati ennaku zino Parliament naye eri ku muliro. Ensonga ezo ndanyize tugenda okwogerako kale kusaba otegatteko tutandike. Waiswa Mufumbiro ebigambo bitugambe se. Emmundu yalondebwawo. Ekyokubiri poliisi tevangayo kukola statement. Mu bintu bye twakuzibwa nga batubuulira ku General Yoweri Kaguta Museveni mwe mwali okuba nti yalina obusobozi n'amatu amagazi obulungi okuwulira ekintu kyonna ekyali kikwatagana n'emmundu kubanga ku nsi teriyo kintu kya butemu kyali kikoleddwa kiri ku levo ya mmundu nti neyagiweesa yamugjawo AK-47 kakati kibagamba nti emmundu eringa nnyanja temanyiirwa ffe mu detail ya His Excellency newankubadde omuntu okkirizibwa okugenda n'osaba emmundu ng'omuntu tetulinayo muntu n'omu kabe Edi Mitwe kabe Akireewo
Kabembogo security detail yonna teyinaamu muntu n'omu aina kisi kyonna. Tetulina bomu, tetulina mundu, tetulina security yaffe eri rank and file ya order. Nimbaga temulina ebyera ne mugamba muli ku security. Anti era tolaba nga ate yasobola okulaba ayina mundu. Gwe tosobola giteekako mu maaka noga nti ate eno. The best security is silent security. Bwe baali bakyaza Queen mu Chogamu nanyumyako n'abamu ku baali ku security detail ya Bungereza ne bagamba nti ekisinga okubeera ekyangu ennyo kakati Abangereza si kwe kulaga obungi bwabwe mu kibuga era wali tobalaba nga bangi nga bolaba abanaabeera ku General Yoweri Museveni wanaabeera bayiwatula akanya ne bayiwatula akendala 8 naga naye ku kye bayita digital security nti already bamanyi n'okumanya kubanga mu Parliament eya Uganda mwali mugenda kubeeramu n'abakyala wa Bungereza ate mubeeremu ne Prime Minister wa Bungereza era nekimanyibwa nti bo obukugu bwabwe ate obusinga obuwanvu bwali ku butya bwe bayinza okwambulula amategula ne Parliament eyo yonna ne bajaan roofinga ne bavacuatingawo omuntu waabwe nga tebanalowooza mu kuddizaayo kintu kyonna. Oba ntegedde bulungi nti manifest security yava ku ebyo ebibyo ebya money bya computer bya system kakati fe to driving ku kya system intelligence gathering okulaba kye okureconciling area of operation and point of interest okutumanya nti omukulembeze ali safe in position kubanga at the end of the day akumwa abana Uganda akumwa abamanyi g'abantu ayagala okumutta era alwana nnyo okumwa isolatinga mu bangi amusigaza atya kyovolaba nti if it is a blackmail ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ziri omuzungu kyayita endless neti kyandibadde endless ziri recurring tezigwayo nti abatuula ku script banoonya batya bwe bataawuluza omwagala w'abangi ku kigamba abangi kubanga mwagala w'abaki era banoonya embeera yonna bwe bayinza okumusigaza obwannamunigina bamutugumbuliraawo kakati ffe security yaffe esooka 1 tumekinga tutya nti ebyo bye tuyimiriddeko bye tugamba bana Uganda bye tuleeta emisana nti bye tuyimiriddeko ekiro number 1 very fundamentally kubanga Uganda yakyuka kati abantu bali eri bateze Pal FM bawuliriza bye twogerako kati era batumakingira ku bigambo byaffe okusinziira nabo ku ttooki gye bakubamu kubanga tetuba wano ne twerimba nti Mufumbiro by'owulidde ne bye tuteesaako kati nti obumanyi bwange bwe bukira ku bali eri abawuliriza ziri miliyoni 45 kyamazima kirina okunkakatako okumanya nti nina kwesigama ku mazima na kunzikiriza mu nda yange ku kikyennyonnyola bannayuganda kuba bwe buvunaanyizibwa bwange mu office neera ng'omuntu kuba tuli bangi ina kugamba nti bonna security ya Bobi yadde mutwe yadde edi mutwe yadde tekuli ayina mu tekuli naye tusobola okudetectinga yenna asobola okutuyingiramu ng'ayina ate ekyobulabe kiyinza okutuuka ku president 1 camera digital security zibalaba era ebbanga lyonna zibakwata ojjukira bulungi nnyo nga ne muganda waffe bamugambye nti yasudde ka bomu kamera zakola ki zaleeta bwino era president atukuutira nnyo nti ku mulembe guno tulina okukozesa nnyo tekinologiya ne kamera mu ku advancing ensonga y'okumamulako nakyemalira. It is also a war front, technological warfare. Mu nsi ziri zinaggwadda bwe baali bakuba omusajja gwe nali nkunyumiza gwe bakubira mu Afghanistan omu Iran
Jeno Suleiman yali Suleiman erinnya tujja kulijjukira naye baali bamukuba bamukubisa drone zokka zokka ze baprogramminga ne baziprogrammingira mu America ne zijja ne zikola omulimu ne ziddayo mu byonna kyengezaako kulaga nti agamawulire ge twafuna poliisi ekisinga okuba ekikulu nti paka leero eyavaayo n'egamba eggwanga nti erina intelligence erina okunoonyereza okumala kwefunye erina information bwe bagamba nti tulina intelligence eba evudde mu information intelligence yemboozi esuusu gy'ofuna nga yakikugu yemboozi gye bayisiza mu kasengejja intelligence nti bwe bakeera kumanya nga baagala kutta Bobi poliisi tesooka kugamba kumakya nti baagala kutta Bobi information eyo egiyisa mu kasengejja k'abakobukugu nefuuka intelligence okuba nti esobola okusharingibwa eri ensi okutangira ekyo ekyobukugu kye baba bazudde nekugamba nti tufunye amawulire ag'ekikugu mu security gundi zaffe sakozi zonna CMI police n'abalala bonna nti waliwo obulumbaganyi obwagenda okutuusibwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi. Ebyo bigambo bya police byenanga si bya Mufumbiro bya police tebikoma ku police ne security. Minister of Internal Affairs General David Muhoozi, Minister of Internal Affairs General Kahinda Otafile, police spokesperson onfuna bulungi bili both in black and white, public, written and oral record. Netuzuula omuntu muffe ng'afaanana bali abenda gye nagamba ey'abantu abawamba His Excellency Robert Kyagulanyi ku airport ng'abafaananira ddala n'akomawo n'emmundu mu bantu ng'eri fully loaded ng'era eri cocked. Kubanga omuntu alina emmundu ye mu kiwata ate okookinga yaki kanzije tutandikirawo. Ekigambo armed kiva mu kigambo arm. Ekigambo arm byebyokulwanyisa. Commander wa armed forces. Commander in chief of the armed forces. Kubanga segments z'endala zonna amaje UPDF eba nagikulira era n'aba ne sects zakulira n'abanga akulira eriyo overall commander n'wabeerawo commander wa land forces n'wabeerawo w'ennyonyi n'wabeerawo waki n'oveeyo abugemaje n'wabeerayo police n'wabeerayo prisons n'wabeerayo intelligence ne commander wa buli muntu gw'olaba n'emmundu bamuyita General Yoweri Kaguta Museveni by name but by law commander in chief by constitution of the armed forces. Avunaanyizibwa n'ebisi by'emmundu byonna armed arms. Kakati omuntu ali armed emmundu ziba written buli mundu eri mu Uganda okujjako ezaali ez'Ekaramoja buli mundu bagiwandiika serial number. Eyo pistol gye walabye yabadde pistol nga mpya kika kipya kitegeeza nti zaakayingira oba zaakakolebwa. Okay? Kakati omuntu alina emmundu ali kumpi n'omukulembeze omwagala w'abangi mmwe nga Uganda Police mwatukakasa nti mulina emboozi ey'ekikugu ku muntu waffe naye paka leero temutuwanga ripooti ku ekyo nga n'ezimu ku nsonga ze mwagenda ne mukwata empandisizo ne mutuwandiikira ne mutugamba nti alekeraawo okutambula kubanga tulina emboozi ey'ekikugu nti waliwo abaagala okumutta. Olwaleero omuntu alina emmundu
nga mwe mulina monopoly ku mmundu nga ne bannaffe abamu bali mu general court martial nti baali balabyeko ku mmundu omuntu akwatiddwa n'emmundu ng'eri fully loaded eri cocked newe yandibadde taze kutta Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'ali aze kutta muntu mulala kale. Awuliriza Pal FM musajja ayogerwako tumukuteereddeko ku Pal FM Uganda kifaananyi kye n'emmundu eyogerwako. So ate njagala okwebaza Secretary ya President nti ne mu kumuzuula teyakolebwako bulabe kuba waliwo okwagala okuteeka embeera kumpi n'awali omukulembeze waffe emisango gye bamugyetekako giyimirirewo ti omuntu yakubiddwa nattibwa wakati awali omukulembeze anti emmundu okudisaminga process y'okumudisaminga okumudisaminga kubanga ate nabo balina omudisaminga naye bamuhandulinga bulungi nti weewaawo yaserera n'agwa mu ttaka naye abaana tebamukwatako tebamutuusaako mbeera yaabwe eraliikirivu. Ekyo nno kyali kikulu kubanga ate wandivuddewo n'amawulire amalala nti ate ow'emmundu attiddwa oba ontegedde bwe ye discipline gye tugezaako okwekuumamu ffe ng'abantu b'enkyukakyuka kuba gweryo ejjoogo lisanga mu nsi ki nga tunzika ku nsonga eno kati emmundu mwagiteekawo na poliisi yajja n'egitwala n'omusajja yajja n'egitwala n'omusajja n'emwetwalira ndowooza bamanyiganye ate owaaye ffe tulinza okutubuulira ye yaani oba yali akola mirimu gya poliisi. Ogwo gwe gwali kusoose okulaba ku bantu abafaananako bwe batyo abantu bangi okujja okumuyingiramu paka we yali atuuse y'omu kubazze okumpi ennyo mpozi ne gwe twalaba ng'ayerekera mu yali atambula mu campaign trail naye nga bangi badiployingibwa okugezaako okutuukiriza ebiruubirirwa bya Nakyemalira bangi ekyo tekiwakanye bangi kubanga nakugamba nti kituufu abantu olwaleero gwe njagala awuliriza Paalo deyofumitirize mu bya bukulembeze mu by'okujjako jjajja emyaka egiyisa 2 nga si byakuwaana si byaki wawe mubadde ne bato ng'omuntu ali ku front line alumbibwa nga bwalumbibwa kati naye nga bonna abamulumba basasule basasule kuba ne juzi wawulidde emboozi y'oku internet y'oku social media nti waliwo abadde avujirira abantu 5,500 batuvume ffe no kakati ate ffe abatalawo zanya nejjajja ow'emmundu zabula olusi bintabula ife abasalawo okulwanagana n'ow'emmundu ate ojja kuleeta kivumo kiro imeka ojja leeta kiro imeka ezira because the decision we made was to fight against the worst evil. Gwe Kayongo omuntu ngatta asiba ayavuwaza tusomuzanyisa gwe tulwanagana naye byonna birina agulirira ajweteka alimba byonna ebyo byomenye mwe temulinaako na kimu singa twalinako eki singa ffe tulina entebe nga kiriwa byonna singa twali batemu kubanga gwomanyi omuntu okutwala ekintu kyo naye ng'omulaba nti yoyo naye noddayo mu bayibuli noddayo mu Quran nogaa nti tottanga kino kivaako nti oliba wakutta walibaawo emiwaata gy'okuba nti otta naye tottanga. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omutulire program bagiyita naamwatulira ndine Alex Waiswa Mufumbiro njagala tuyingireko munda mu lukiiko lukulu lw'eggwanga leero anange manyi olwoyogera ku lukiiko lw'eggwanga nenga naye abawuliriza Pal FM abawuliriza programu eno ffe abagibeerako ne tubabuulira amazima bwe bagalaba balirako mberenge bakola batya kuba twabibako babino byonna byonna enzira kiyaka kye tujja kwogerako nabagamba nti eno Parliament ey'abamafiya ababiri tebangawo era ne mbagamba munnayuganda kino kankiddemu
teba munnayuganda yenna asuubira amakula gonna mu Parliament ekulemberwa Amongo Anita ne Thomas Tayebwa. Ekyo bwe kiribeerawo muyija ne muŋŋamba nti nabagamba nti fulani Parliament y'eggwanga n'editoriatinga ku ntalo eza internet ez'obubaka nti oli yagenze mu constituency nti oli linnya yani n'omwana gwe Kinya nti yagenze ewa Kinya ewa Kinya ewa Kinya nti yagenze ewa Kinya nti kati Kinya yanyize tuli ku nsonga za Kinya zake yagambye kwani kubona le bamita Kinya abereyo mbuweyo mbaka Parliament ekyo gerrymandering okwekutulira ebifofofo baleeta abantu baabwe wele linnya wali oliwuliddeko wantu wonna okw'emitwalo 10 simanyi nzizadde nnyo okumalayo era gwe oli munnamawulire mugamalayo nenze pya naliwulidde jjo ekyabaddemu ekikulu nti zaake yayogedde ebigambo ebiriwa ebikaka Parliament ani yagigamba nti bo class monitor bampisa wabweru wa Parliament. Ani yagamba Parliament nti bo class monitor bampisa wabweru wa Parliament. Singoli aba Musiramu ngambaka wa Parliament n'afuluma n'agende Masaka n'anywa omwenge nga Parliament ejetuza olukiiko lwa luluzi bwe batwe bakola mu nsi. Speaker, Deputy Speaker oyo yasindise gundi mu lukiiko Tayebwa yabba amasanyalazi n'akwata omuntu n'amukuba kibooko nga yakuba kibooko corporal punishment. An act oli bigambo an actus reus ekikolwa actus reus ekikolwa yalina mens rea ne actus reus yalina obwongo n'akwata omuntu namwajamu n'empale eyo erimu gijjeemu ne bamukuba kibooko. Ngani akuba Tayebwa akuba hani akuba omuntu ow'amasanyalazi agabye amukutte ngabba amasanyalazi bakwata Tayebwa speaker ngabba amasanyalazi eyamukwata n'amugalamiza mu kikomera ki n'amukuba kibooko n'amuwonyula kibooko. Bisera kibiyogera anumiza iwakowa awaira iwakowa tiwamana bisera Kayongo tiwamana lwaki omusango ogwo tebaguleeta mu rules and simanyi Parliament rules committee omusango gw'okukuba omuntu kyogamba gwo mutono nnyo. Omusango gw'okukuba omuntu gwo mutono nnyo. Anita Amongo bamunoonyerezaako okukulembera olutabaalo mu kalulu ka chairman LC5 ebusiya ne bakuba omusajja ne bamubbako ssente era abantu babiri bakyajinge lwaki ogwo tebaguleeta mu Parliament mu rules committee ebukedea ababba amabaati lwaki tebabasindika mu kakiiko ka mpisa aka Parliament. Eno Parliament efaayo ennyo kubanga zaake bo balina okwematiza nti zaake alina okubanga tatudde mu Parliament kubanga ayogera amazima. Olinaga nti yagambye mbu beetunda tebeetunda kande challenge zaake ene kubanga kooti bino ebirala balina kubitwala mu kooti bwe ba defamation zaaka proving nti yayogera kalebule oba si kalebule obwo buvunaanyizibwa Parliament tebulina ne bwe mubwewa. You are not caught. Kati kino kye baakoze okusindika zaake mu kakiiko k'empisa. Malyaga Nsimbi kye kisooka zaake yakawangula akakiiko ako ne banne baako ne Parliament. Twali wano nenga nti bamala ssente za muwa musolo ajja kubawangula. Bamugobayo banyage kubanga kye balwanira bino byonna ekibalwanya okulemesa zaako okuba kumpi wali we batemera okubba ensi eno.
nti yajja kujja ensagi koleki kubanga alina bw'aba ali munda muli abannayuganda amaanyi g'abantu ge gamusindikayo ekikubisa zaake akakiiko kali sipiika kwatuula ne deputy speaker akatematema parliament esente bwe bazigabana mu national budget nezifikira ng'omwaka guweddeko ze beegabanya ng'abatuula ku parliamentary commission tebaagala zaake abeerewo kati kooti yamugambye komawo ne baleeta kinyamatama okategedde bwi bino obuli awo ezira kindi kugabana kuiba kuvulu kuiba kwene kwe atulige magaibi bagamba zaake na yayitawo ate wawe yayise kubaze nawulidde neŋŋamba nti video bagizannye njagala ompeyo ekigambo kimu bwe kiti ekibadde nga si kituufu tebeetunda ababaka ba parliament tokimanyi nkusomera emirundi emeka gye bafunye kashi nga beetunze emyoyo gyabwe kwegirimiti oyo kinya teyalimu teyakwata miliyoni 2 kwegirimiti. Let them challenge us now. Teyakwata miliyoni 2 oyo ku egirimiti bwe bali bagoba zaake ku komite eri yagwa ababaka ba parliament baba wachoja mimiro bonna simu mwachi reporting abamawulire tini mu mwaida mwatukobera nti bali kuvuludye sente ere bali geme sente kamala kakati aha tokoleki baba tebetunze egwanga bali tunda buli lunaku ate ababaka ba parliament engeri gye batsemu Uganda nti engeri gye babeereyo mu parliament ensonga ezisinga baba wechoja mu miro ne baziyisa oyo speaker ayogera yayisa ensonga y'okusasula roko ebbilioni ne bilioni ze sente mu bumenyi bw'amateeka balowooza twerabidde twamusindika mu rules mulekerawo okulowooza nti eno Uganda yammwe nti you have given yourselves a right to speak and be right alone. You will be checked. The killing of institutions in Uganda nti okutta kw'ebitongole mu doctrine of separation of powers legislature, executive ne judiciary nti kigenderere to manifest the longevity of General Yoweri Kaguta Museveni. Olwalero mweyo parliament yennyini baleese kubanga ekireeta bino byonna mu parliament yenkwata gye bakwatamu His Excellency Robert kikwate biggwanga. It was an international crisis. It is something Ugandans need answers to. Nti omuntu atuuka ku kisaawe Entebbe ne mumuwamba nga bamuwandye siba security ne mumukidnapping on an international airport. Kati abantu bagita Entebbe International Kidnappers Airport. Entebbe Kidnappers International Airport. Nti yo mukukuwambira ku airport raisi. A big crisis ne mujisula mu nsi. Because gwobo oyagala Kyagulanyi oba tomwagala, he is not siye muntu singe gay nti kati mugitundira mu nsawo si mukene nti ogenda kumutwalira mu kasawo ko katono duke naye no tokyasobola kumujolonga biri bye mwali mulowooza. The face of the person you knew then kati yavaawo. You can no longer do it. There is a cost at whatever you do to him. Government lost over 25 billion olunaku lubamu kwata Entebbe. Over 25 billion. Atenga bamuna azikaituating by the end of the month. You're going to lose more money on destinations ku bantu abajja mu Uganda because you don't reason. Ate ne mujja ne mukwata omusolo mungi ne mugubirika bannansi ng'ebyandiba wadde sente mwe nyini imedia mwe mujonoonye kati bavulubana n'ekyokutuleetera mu parliament. They are all messed up. Nagamba these people bobatunulira bobetegereza they cannot deliver on anything. No kulete ekiwandiko okunnyonnyola bana Uganda nti we are sorry security yaffe ya overestimating our capacity ne tukwata security apparatus yonna olunaku lulamba ne mugiteeka ku muntu omu. Kati olwalero amagye gogera Kyagulanyi, police yogera Kyagulanyi, prisons yogera Kyagulanyi, court zogera Kyagulanyi, parliament yogera Kyagulanyi. Simply because mwagala okubeezaawo omuntu omu nakyemaliro omu. Nti video bwe batuuse okugiraga eraga ebikoleddwa bannansi. Parliament y'abanna Uganda ngekulemberwa tayebwa egambye nti omuntu akola ku video taliiwo. Speaker staff wo
nga wa video atuka ate okuddukako ng'otudde mu seat lwaki oyo akukuuma ow'emmundu tabuze lwaki bodyguard wo si yabuze lwaki akwata briefcase jama ze mwagula obutitimbe bw'essente si yabuze hati nkulaga nti birimu interests zaabwe mulimu abaana kubanga aloopoli ye Kinya balina exclusive rights lweziba nsonga za Kinya zo zisobola okukola Uganda bagiwamba yaabwe tayebwa atasobola butawuliriza Kinya bino binagwirawo anti gwe jagalo understanding enti tayebwa abatasobola butawuliriza Kinya ku nsonga zaake kubanga zaake ensonga ze zaali ziwuliziddwako mu Parliament bakuba zaake ne bamusalasala engalo oli najja n'agamba nti yabadde alwana n'abasirikale nga bamufulumya glaringire ku NTV ng'ensi yonna eraba broad daylight omu kubakwata amawulire ago Sabiti Joseph mwali mu Parliament mukozi wa Anita Amongo go and ask him bana mawulire oba teyalaba nga bakulula zaake ku madalo okuva waggulu paka wansi he saw it with his own eyes mukozi wa deputy wa speaker kati and tosobola kukwata kintu kiri ebikwata ku gwanga babizanyiramu kasita banga bikwata ku Uganda ebyo byo babizanyiramu kasita bikwata ku Uganda ebyo baba sorry tayebwa yalabudde nti tajja kukkiriza kazanyirizi mu Parliament ebyo zaake byaleetebwa ate kati ekyo kyabadde mu Parliament ye kazanyirizi nkubuuziza ye bwe yakuba omwana kibooko kino bakimbuulize tayebwa bwe yakuba omwana kibooko bamutwala mu Rules Committee ki kubanga mutugambye nti ekiri ebweru wa Parliament kijja butereevu mu Parliament ne kigenda mu Rules Committee ye kooti yammwe lwaki babadde bakwata MP w'omu mambuko we $5,500,000 Rules Committee si yamusibye let's tukozese obwongo tulome kubeera emotional okweexposing anti tuline fitina tuline enge zino institution ze mutuddemu mwe batayebwa this is not personal property therefore buli bwe muba mugenda okola decisions zireme kubeera personal emotional decisions kuba bino si bya boyfriend girlfriend bintu bino bya Parliament simanyi bulungi bayinza okuba bagoberera rules of procedure tewali rules nkubuuzizza we zibanga rules lwaki zikola in isolation ku zaake mwakozesa enkola y'emu eyaloopa eya prosecuting anaakola buli kimu ne mugoba zaake ne tujja ne tubagamba nti bannanga amateeka ffe ge tumanyi amatono mukoze ensobi olwaleero ani mutuufu okusinziira ku ruling ya Constitutional Court ani mutuufu why would we go all that far lwaki mwe bwe tuba wabula kati mulaba nti ffe abataba tetubaagala kituufu tetubaagala naye bino bya Uganda ebyo byonna they can lie to themselves ate ekyokubiri my dear brother bagamba nti kama is something this world is it's global it is a circle kikomawo ne kyetolola ne kikusanga and we are generations abo bazadde Grace bingira bwe bali nga balina obusobozi okutereza amakomera bamugamba nti tutereza amakomera nga abantu naga nti ate lwaki amakomera tuga priority komera omusibe abamusibe ye lwaki yeteeka mu kifaananyi ky'okusibwa a few months later ne bamukwata bwe yatuuka mu komera n'aweereza obubaka nti bafa komera sikole bulungi jeno jimuwezi oyo kati minisita akimanyi nti okugenda mu komera yali minisita nga tebakola makomera nga tebatereza makomera bwe yatuuka ogenda mu komera alina okuddukira Bungereza basoke bategere wanaatuukire batereze wanaatuukire so aba balowooza nti bye mukola mutukosa ffe ng'abantu ffe musobola tusinza amaanyi ne mututta bwate muyinza okukola temuyinza kutugaana kwogera tekisoboka Kayongo tewali omuntu yenna ayinza kutugaana kubyogerako
na kuteeka mu maanyi kubikola ebikola bisobola okukola ebiri mu mateeka okulaba nti twetawuluzaako bano abatukulembedde obukyamu ennyo ng'ate twabakoowa era twabasiibula mu constitutional process. Ate guli mwogezi. Nze toyinza kuŋŋaana byakwogera ate otya. Nga njogera mazima. Ekyo munaba nabaja. Tina amanene buti. Gagedye mu buti embooko efuna kwejja. Naye nga Parliament yandibadde etudde kati eri ku infrastructure enguudo mu Uganda ziba zitya nga abantu beeyagala. Amalwaliro gaba gatya nga amalwaliro galimu eddagala. Parliament ya Uganda yandibadde etudde nti katuzimbye amasomero ameka. Abaana leero batudde abaana 36 bakoze senior 4. Tukoze tutyo okuba nti abaana bano 3 mu myaka 5 okuva kati bwe bamalira university n'abali batebafulumye mu university nga balina both informal and formal jobs. That is what Parliament is supposed to be doing. Oba Parliament zaabo abensi eziyagala ensi yaabwe. Parliament etegeera erina kubanga esala kati ntotto butya bwegenda okuyamba bannansi okuva mweno economic depression and economic slump after COVID. Oluvannyuma lw'okubanga byonna byerese parish development model, sente ze batadde microfinance support center, sente ze batadde buli wamu tezirese results. Parliament kati erina kubanga eri mukola self inquiry ku sente ze allocating on different sectors of government for performances of eradicating poverty. Eno Parliament siri eriko. Parliament erina kubanga eri mu improving technological stats z'ensi, because being a landlocked country bwe mubanga muyambiddwa nga human resources sobola okubeera tapped nga bakozesa technology nga bakozesa ebyuma ebya science, muyina kubanga mu evolving capacity yamwe mu science okuba nti abantu bamwe basobola okubanga ne baba bakolera wano they are employed naye nga bali employed in a system that is supported by government systems. Those are policies supposed to be passed by Parliament. Eneri kuzaake kubanga ensonga tayebwa waba yagikubiriza tayinza kutawuliza kinyamatama boogera olulimi lwe lumu. Era bajja bateesezza mu lulimi lwabwe nti katugende wali twogererewo oluzungu. Siri abakyala bino byakubuzaabuza. Ensonga y'abakyala Olivia Lutaya baali bamwogeddeko. Abali bogeddeko Olivia Lutaya kyogamba bye ekyabakyala kikoma ku bo babaka. Rita Nabukenya gwe baatemula baali bamwogeddeko. Poliisi yavaayo negamba nti kamera ezaayo enagulu ku headquarters zaali teziriiko. Walabayo omukyala oba oyo Kinya ng'akoze ekintu kyonna. Anti mukyala. Marinos wawulirako nga bamaze okurepinga Marinos. A statement yonna eve wa Kinya. Olwaleero bebaze okubalaga video kiki bakoze Parliament esatuluse kubanga mbu alaga video gye batagala kulaba. Alaga video y'abanda Uganda nga batulugunyizibwa. Alaga video y'abanda Uganda nga bawambibwa. Alaga video y'omwami Busulwa gwe basala ne basiga obulwadde bwa Bukenenya nga basse munene bamunywesa omusaayi. Tebagala kubirabako. Abo bennyini babeera mu Parliament ne bagamba nti bano abantu bapangise. Nsi ki mwopangisa abantu abalina obuvune bwe butyo ng'era mulwa n'omuntu ategeera? Nsi ki? N'ogamba nti muyinayo ensi erina abantu enkumuliitu bonna balina obuvune, omu talina kugulu, omu talina mukono, omulala mwajavaako, omulala bamusala ki, oli bamulere mga nti ensi nti abo abantu nti baba bapangise. Era ne mga nti waliwo gavumenti, era n'owa gavumenti najja nga ye ame spokesperson asasulwa musola gwa bannayuganda aliko ne fulaga y'ensi n'agamba nti abo bapange basasule. Ensi erimu such casualties. Newezibanga they are casualties of your own infrastructure. You are supposed to be apologetic to the citizenry, not to be boastful. Bajita Pal FM chikumusanga kamuza mwenda ekula eri mutuma mwebali nnyo mubalirira kubanga kwe muri ku mukutu ensonga enene kiriza nkujukiza na fama mandira guka ejali ministry
opposite ne Ministry ya Public Service wali ewandege bakwere kusoma 0705 atano Agape Innovations Agri Claim ekimuse kijja olunyo mutaka Libath musanvu emu kinana musatu 0 kuwa nebiwandiko ebikwata byabadde bingi bimanyi tutandikira awo. Ekisooka yakkiriza nti abantu 18 bamulemye okutracinga babula. Omusango gwe twamuwaabira nti gavumenti yabuzaawo abantu. Ye mwennyini nakkiriza nti abantu bakola ki? Babula. Kakati bw'owuliriza omuntu aga nti omuwendo gwe mwogera mungi naye waliwo abaabula baabano lwaki tuba twogera mungi? Yakkiriza nti abantu babula mu Uganda. Kakati yerevo wali nti tebali 4 bali 2. Kakati teri muntu akkirizibwa kubula twogere ku gana 2 kale. Kayongo sukali wange bamubbye. Sukali wange bakoze ki? Bamubbye nti kituufu bamubbye naye babbye kafukiro eri lwatu bagibbye. Kakati ffe kale tubadde balimba nga bw'ayagala okulowoozesa ensi naye annyonnyole bano abaabula. Bwe yabuuzizza abo abawamba bamugambye eki? Because tosobola kureportinga a one-sided speech nti nalemeddwa n'okomaawo. Bwe wagenze ene waffe watuvunaanye nti abamu tebakuwa ID of which bonna ku luno ab'eŋŋanda z'abo abantu kubanga we are talking about abantu. Mchala Wangadia njagala Wangadia njagala amanye nti tetuli mu kwogera ku mbwa, tetuli mu kwogera ku bisolo, twogera ku bantu, twogera ku bataata, twogera ku bamaama, twogera ku baganda b'abantu. Si nsonga ya kubalaatiramu. Kyekitulukwasa ennaku nti ensonga enkulu bwetyo ku Parliament gye tusasula omutitimbe gw'essente ne tubawo omutitimbe gw'essente tesobola kugigoberera naye esobola okugoberera ensonga ya Kinya kubanga Kinya ayogedde ne tayeebwa. Ontegera bulungi nti ne ku script yaabwe kati abaabula bo kyabuvunaanyizibwa babule era bwe yategedde nti baabula yamaliriza naki. Okay, ekyokubiri ayina be yayogeddeko nti balika naye nga emyezi okuva lwe twamuwa ensonga eno okusukka omwaka agikomezaawo leero nga wabaddewo period nga n'abamu bawanduukuluddwa gavumenti on our admission. Kuba bino ebintu bye twogerako bya bulijjo. Eriyo munnayuganda atamanyi nti Kavuma Jumashid yali muwambe tera yateebwa mu Desemba w'omwaka oguwedde. Eriyo omuntu yenna atakimanyi ekyo? Eriyo omuntu atamanyi nti Kavuma Jumashid baamukuba essasi mu kisambi? Eriyo atakimanyi? Ani ayagala tukimutegeeze oba yesi muntu? Okay, Nabanja Saba Minister n'abavubi okusinziira ku bigambo bya General Kaguta Museveni nti eno line up ya leta y'abavubi. Nabanja mwennyini ku Parliament yakkiriza nti Kibalama be bamulinanga gavumenti. Family kyesaba buli lunaku kati Wangadia otuula otya era we kaba kakiiko akabadde kanoonyereza oba wanoonyereza ki nga n'ebya Nabanja akolanga Ssaaba Minisita yavaayo n'agamba nti be balina Kibalama kati gwe oba wanoonyereza otya ng'etwamwebuuzaako kubulira wa Kibalama gy'ali n'ogamba nti oyo tebakuleetera ID
wangajja kibala te yamulabe mubaka ate seka damulira gwe bajjawa wallahi bamujjawo wakiseka musajja nga alina edduuka lye ddamba noloko musajja musiraamu ali mu informal sector yali afunamu akasente ke ne bamuwamba ne bamutwala aina abaana aina hakize aina family ze yali alabirira kati gwe wangadya ng'otuule eyo gy'otudde kuba bamuwa omulimu olina okuba ng'otuukiriza by'otuukiriza ng'obeera eyo ng'okomyawo obwo obubaka eri family z'abo abantu shame upon you at least wandibadde mukyala ekyo n'okirowoozaako n'ofumiitiriza nga tonnasoma bintu bya swakaba bwe bityo n'okutestinga bannansi n'okubalaga nti omuntu abula gwe nojja n'oyogera ebyo. May the records of this world and history write about you forever. Mariam ayogera okusinziira ku ye kyeyazudde oyagala yogere ki anti teyazudde yazze okubikkirira eno program agita namwatulira yazze okubikkirira amazima n'akola n'ekyobwewusa n'agamba ensi nti bano bagamba bawamba bangi abawamba batono okuwamba kukirizibwa akakiiko k'ebyoku ka human rights kaina human rights quantum nti bawamba abasatu. It is a serious case oba every case was taken as an individual case because omusango ogutwalibwa mu human rights tetutwalayo bantu nga national unity platform nti tututte kirindi. No, every case is an isolated case nti damulira nti bamubuza okay nti kibalama nti bamubuzaawo family etedanga mumulabako. An abuse of human rights tekoma kukubuzaawo bantu ekoma n'okutulugunya abantu ensonga eza abusinga okubeerawo kwabwe okwa ubuntu nga katonda wabaya batonda n'okwabusinga system y'abasiviliani against the military personnel. Ebyo akakiiko bye kirina okuwuliriza nti bamachete bali mu general court martial. Olivia Lutaya ali mu general court martial. Obuzibuli kuwangadya anti kati nkulaze yegwe kubanga ndaba omwekisi anti yaleesa amawulire gano ag'obunanfuusi eri bannayuganda ne bwe twawukana mu byonna kale tubyawukane naye tujjube kirekali akawubuntu. Bayibuli egamba tottanga baba ne Bayibuli abo nga balayira ku mirimu gyabwe betwogerako bwe baba tebaabula ani yabalya wa family gamba mutubulire bafu baba bafu mubatuwe tubaziike ne mu lutalo Kayongo bw'ofiire wala balwana okuzze kwabobwe at least abantu bafuna omukisa ogukuzika noba tebakuzike nga government yeri kusigaza ere kuzike nga hiro abantu bakomyawo n'enjole bakomyawo n'emirambo gy'abantu after years ne bakomyawo magumba ne baddamu ne bakuzika okwabobwe bagamba mu abatwala kibalama mu abatwala damulira government nga nabbanja akaliza mubabulire ekituufu mwabalya mwasigaza obugalo mwabukwekawa kakati wangadya ate akaliba akendo byazayogera mu process eno bibadde tebikwataganangako era twasemba okumuwulira nga naye mwennyini atiisiitisibwa n'ab'emmundu kubanga kana akakiiko akalete ne report bwekakuba mukafaanana katya akalonda General Yoweri Kaguta Museveni on top of okalonda alonda bakaada be kati kaliko Simeon Nsubuga yali mubaka wa Parliament yaleeta ekisanja kakati gwe oli nga bamuwa omulimu ng'abantu bakusuula olw'okubanga olemezaawo nakyemalira n'akukwata n'akuwa omulimu gw'osuulira lipooti kyeyinza okudda mu bibuuzo. Nkuwulidde ng'okolola ulide nga ayagala kati kufuna buvumu asinziire buuza wali tugera wano ku nsonga za Segirinya Muhammadi nondaga nti ebisi by'amaanyi naye ensonga zino zaali z'amaanyi olaba zireeta sekuritale gimu n'aziyingiramu mpuliddeawo nga mwogera ng'okono ne ku pulezidenti n'ayingira mu nsonga zino ensonga ezo zaali nene tunaatirevo
nimanye omusajja ayogera mu katono tojja kunzika kakati tusooka ffenna tuli bantu nagaana okuzoogerako kubanga Ssegirinya nange tulina bye tukoze ffenna kumala ebbanga panvu. Tuli ba Luganda ate nga tubadde mu bintu bingi wakati mu wakanya na kyemalira. Era omanyi bulungi nti ne bwe najjanga ku radio kuno saayisangawo program nga tetwogedde ku Honorable Ssegirinya ne Honorable Alan Ssewanyana kubanga nagamba nti bombi ng'oggyeko politics tubadde n'enkolagana nabo ng'abantu. Bwe nali mpa obubaka bwange bwe nali mpa nga ndi emitala ekisooka nali saagala kujjayo kifaananyi abantu kye bajjayo naye abantu ba propagandists ba NRM nga bakulemberwa Muhammad Nsereko baakozesa obubaka bwange bwe nawa okubwambaza ekifaananyi nti nze nali ngambye nti Honorable Ssegirinya si mulwadde. Naye mu katambi akaddamu ne kafuluma nali actually era musabira awone naye nga ndaga nti waliwo abakozesezza omukisa naye kyakkiriza okumukwata Vakaland ne bakozesa embeera gye yalimu okuvoola ekibiina kya National Unity Platform. Kati bwe nawulira bye yali ayogedde byankwatako ng'omuntu kubanga kyamazima nali shocked ku byo. Oli tulina enkolagana twogeraganya ku nsonga ezibadde nnyingi mu bulamu bwe nga bwe nkyogedde olwaleero teriyo nsonga ya Ssegirinya nze gye sibaddeemu personally. Bwe ngamba personally nno nze ntono nsonga zojja okunsangamu personally naye bwe nkugamba nti mbadde mu nsonga ze personally ne bwe tubadde tuwayamu ne Secretary General kibadde clear nti tumanyiganye kiwanvu. So saakiraba nti kyali kyetaagisa nze okwongerawo omuwaatwa kubanga waliwo babakyala kimpadde abavujjirirwa ssente zetumanyi kati n'omuwendo okulipira ebyo byali bigenda mu maaso okwongera okuteekawo olukonko wakati wange ne muganda wange Ssegirinya. Mbadde bize kuva bwe nakomawo naye abadde n'ebyakola. So bwe babaddemu mu lukiiko jjo ne President olukiiko olwo lwabadde Kamotya kuba gye wabaddeyo olusinkano lw'abakulembeze Kamotya aba National Executive Committee abaka ba Parliament n'abalala muzze muziraba nga zigenda mu maaso. Saabadde mu lukiiko olwo olw'obuvunaanyizibwa obulala naye mu lukiiko olwo era President yasinkanye ne Ssegirinya nekiragibwa nti Ssegirinya yabadde ayagala tuddemu tusinkane tukolagane ng'abooluganda kubanga kyamazima ffe tuli ba Luganda. Ensonga ate ekikulu President kyazze atusomesa ffenna nti tetwetaaga kubeera ba mukwano okulwanirira ensonga etugatta. Ensonga etugatta era eyagaza nze abantu okumpuliriza wano ku radio okuba nti nkiikirira ebibaluma. Kati ffe abalina amaloboozi ag'enkizo okukiikirira bannansi ku bibaluma bwe tuvaayo ne tugaana okutambulira mu kukkaanya kubanga nnyinza okkeera ku makya ng'embazzi gye neetaaga okukwata okuba omuntu ku mutwe ate agimpeereza yaani ye Ssegirinya kubanga Ssegirinya nze neetaaga ekirala ekiyinza okumuggusa wayinza okubuuka. Kakati kibadde kitukakatako era ffe ng'abooluganda bino byonna nga ensi ekkakkanye ejambiyo otema ettooke bitabula nti eri abatulumya emikono ogamba nti bayetaaga kabazi. Kakati ogamba nti oluusi oluwaba basonsikamu so ne tukiwa obudde. Leero bwe tusinkanye ebigambo abyeyogeredde mbiwulidde alabye nga ayogedde ekituufu nti byalimu obusungu
byayite bisaanidde era n'agamba ensi nti tumanyiganye kiwanvu era ebintu bye bisinga mbibaddemu byali tekibadde kyakwesonyiwa kibadde kyakureconcilinga kukkaanya okumanya nti ffenna omulabe waffe Gen. Yoweri Kaguta Museveni nze munange Kayongo obuzibu bwange kati tebulina muntu yenna tebulina muntu yenna nze namanya ekizibu kya Uganda ye Gen. Yoweri Kaguta Museveni kati teriyo busungu anti mpulira teriyo busungu gwe bwoyinza kunteekamu nenva ku mulabe nenzira ku ggwe nakyo nkyo neleero nkiddamu kakati oli ayinza okukuba omupiira nga wasaidiyo nga gugenda muki mugoloyo naye gwe nga sweeper omulimu gwo gwa sweepi kakati bw'oba ozza okola ogwa sweepi oyinza okujja okuba eggaali netwaliramu n'omuki nowewuwe gulo nina gwe nalabye kanku example waliyo omusambi bamwita Luis Suarez wa Uruguay yalesamba Ghana Luis Suarez onangamba Suarez ye Suarez kakati yali asambira ne mu Liverpool nakwata omupiira twali bali basamba Ghana nga timu egenda mu quarter final semi final nagukwata nga yeka yasigaddeyo tikikirizibwa muntu atali goalkeeper kwata ki ne bamuwa red card naye nga red card bagimuwadde naye nga golo tekoze eki kuba yali tekoze eki tenywedde ne bagiwasa mu wajiyani Afrika yona newanika emikono najja okuba penalty inje kakati naye era bwamala akwata ku defender n'agamba nti owaye seji tuddemu tukone mupi tuddemu tukone mupya Made kugamba Uruguay. Okay, bajita pale FM chimusamba kabuza mwenda ekula. Ekyo kibayita namwatulira. Tolaba ko solo camp bero fe twagulabire nnyo waseno. Ngamala nakayana mwawo nakasengeke bashire kolo. Newe bamaliza ali naga tukole ki tugende maaso. So ensonga enkulu kwe kuba nti fenno obuvunanyizibwa bwe tuyina bweyazike era tetulina kukyerabira bw'amaanyi g'abantu. Nabwe kityo ebbanga lyonna buli tukola ebintu ng'ate biyinza okutaataaganya entegeera y'amaanyi g'abantu ffe abakulembeze tulina okubeera magnanimous ate munaye Kayongo okuwangaala ne obukulembeze bwa Kyagulanyi Robert Ssentamu ate tuyigiddemu ffe abamu ebintu bingi ng'obwetowaze tekirina kikinzijjako kukkaanya na munnange tutambule ku kinene kye tuliko era nze ŋŋambye olwaleero nti ebinene bye tukoze ffenna bingi okusinga ebitono ebiyinza okutwawula mu lutabaalo lwe tuliko bwebadde obubaka bwange era bwebubaka bwange nti nze seetaaga kuba mukwano gwa Kayongo okulwanyisa Museveni era Kayongo teetaaga kuba mukwano gwange nze okubeera naye okulwana ne Museveni ffenna tulina common enemy. We don't need to be friends. But ekyenkizo mu kino Sejirinya is my friend, he's my brother. Tewabaddeewo buzibu mucho okulaba ntusinkana mukyoyogedde nina ne reddiemu gye mpulidde ng'era bwe reportinga amawulire galipotinga ngeri ya kigayaavu ng'eraga nti nze nali nagamba nti yali mulwadde kyate sinaba kubaako musiru kuleveeyo nze obubaka obwange bwali eri abo baali bakozesa obugonvu bwa muganda wange okuba nti ate babunafuirizaako ekibiina kya National Unity Platform n'obukulembeze ngaffe abatafaayo ng'ate si kyekyali kiki ekituufu ng'ate abantu abo bazze bakikoze ku bantu bangi so kyekyo mu nsonga eyo bwente bwenza oyinza okugiddamu era muganda nange Sejirinya nkutumidde nnyo bannakigwanyiza bali bavuddeko okubatabo bubaka kiwobawa era bemanyi basuze bubi ekyo basuze bubi
era twagala n'okusazaamu essaala yaabwe ey'okubonyaabonya n'ey'okuzikiriza kubanga kirabika nti bo bazikirizi era bo babonyiibonyi bomu abategedde nabo bemanyi. Mulimu mbaka wa palamenti awo atawanya naye tetujja muwa budde, tetujja kumuwa budde. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nyongera okubebaza naye waaye salaamu eno gyempa buli kiseera ey'eggono. Puroguramu eno twandibaddemu ne haji ensonga eyo twagyogerako naye ndowooza abawuliriza bwe tulituuka ku hijja tulikyogerako. Lwaki tuba nga gwambuuza bateekako nti Haji Kayongo nti Haji Kayongo yabuuza Waiswa bannaye nteeseza bubi ekifuna kinyumyako. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Tugumna mwatu wetu Bishop Waiswa bana okwekanda guko bade Parliament okwakudwa bulo ngamwege ekibiina obwanga mwabali ku gavumenti mulabe y'ensonga esobola okutereeza seteeserezo buli bwe kigenda ku answer nti wabaddewo any form of protest kiba kigenze ku record kubanga institution okugyako bano abagyonoonye kyandibadde kyamawulire mangi nnyo nti Parliament tegenze mu maaso olw'ensonga naye buli muntu alina okukola kyasobola okukola. Tetufaayo buli muntu wabanga ddoboozi limu n'okuba nti basobola okukikkanyako bonna ng'aba opposition ne kibagatta ffe tulowooza naye bansonga nkulu. Kye tuliko kwe kubuildinga obuyinja obwo obw'obumu obusobola okutuyamba ffenna okusituka omulundi gumu ne tugoba bano abatono abanyunyuusi abali ku ggwanga lyaffe. Kyova olaba mukiraba nti bwe babeera n'ensonga beegatta nti kyabadde kyangu nnyo kyakinyamatama okufuna tayeebwa kubanga be bamu. Habibu nakyemalira bwatyo, hakuna friza mu kusiba, hakuna friza mu kugulirira, hakuna friza mu kwavuwaza, hakuna friza mu kutta banno. That is his policy. Habibu Buwembo twongera okusaba ensi nti Habibu Buwembo talina musango, waba alina omusango mulete mu mbuga z'amateeka era avunaanibwe nga bale bavunaanibwa ate wabeere ne chance y'okweyimirirwa kubanga munnansi ayimiridde, munnansi amanyiddwa, is not a flight risk person, ate muntu ayagala eggwanga lye naye ensonga si yesoose mu mbuga z'amateeka, is a person recognized of court. Nze ndowooza nti bandibadde bawuliriza his bail application era ne bagimwa. Muganda wange Buwembo, that is the price people pay. The price abantu gye basasula ya njawulo. Olwaleero nze nnyinza okuba nga kirala kyekyetegekeddwa oba kirala naye ekisinga okubeera ekikulu nti ffe ng'abantu kwe kuba nti twongera okumusabira n'okukola kyonna kye tulina okulaba nti tukola ave mu buwambe bwalimu naye nga ffenna mu nsi tuli mu buwambe. Leero Buwembo ali mu mbuzi ekogga. Waliyo gwe gwe bawambye mu nsawo, waliyo gwe gwe batwalidde takali, waliyo gwe gwe bakutte bizinensi yo ne bagimenyawo, waliyo gwe gwe bataddeko omusolo nga toguwulirangako, waliyo gwe yazimba akayumbako wonna obupangisa nga kati bagala nako kateekako omusolo nga bw'okasulamu. Yeyo ensonga lwaki ffenna nga bannayuganda kirina okutukwatako ng'abantu tulabe nti tukyusa eggwanga nyaffe Uganda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alex Waiswa Mufumbiro mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform. Twogedde ku nsonga nyingi muziwulidde zitaanyiza butuufu naye ng'ensonga enkulu y'okutemula President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agambye nti security ya Kyagulanyi ya mulembe nnyo era ensonga ezikwata mu ngeri ya kikugu nnyo okulaba ng'ekuuma President w'eggwanga omulonde Kyagulanyi. Sina maanyi, sina bikompola mbuno bakwate ba Edmundu beetimbe ebyumayuma bakange ensi abula bongo na tekinologiya gwe bakozesa mu mpola ne bazuula babatemu General Museveni basindika okwagala okutta President Kyagulanyi. Era agamba nti bonna obukodyo babukole, zonna diiru bazikole, naye era one day bajja kuba bakwatibwa, bajja kuba bavunaanibwa,
bajja kuba nga kabajjuutuka nga babitebya lwaki baayagala okutta Kyagulanyi era ani yali abasindika era baatuulanga era bakeesanga batya nti kuba kati bwino yenna waali yafuniddwa ku lukwe olwo era n'engeri General Kaguta Museveni gy'okuddamu President Kyagulanyi nti naye balabayo era bali ready era beetegese okulemesa ebyo ebigendererwa General Museveni okubituusa ku President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Twogeddewo ku nsonga ya Parliament ebigenda maaso nabyo n'abitaanya bulungi nti Parliament eyo yafuuka kisassalala balema okuteesa ku nsonga ezirimu eggumba ne bateesa ku nsonga ezitaliimu ggumba nti olabye okutulugunya okutyobola eddembe ly'obuntu mu Uganda nsonga nnene ya muzinzi munene ne tayebwa tebaagala giteesaako naye ebya kinyamatama okubeera malaaya nalumansi eyo baayisa mukka mu kisero ne babiteesaako ne biggwerawo kubanga baagala okubazaako mu Parliament tebaagala ayogere ngeri gye babbamu ssente n'olwekyo bava ku nsonga enkulu ne bagenda ku nsonga ezitalina makulu. Okay, n'ebirala bingi byatwogeddeko wano ne wali Kasavu Kanyama wano ne wali I'm sorry naye nga ensonga zituuse oba kabutuuse gye muli kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Omukama Katonda gwe nsaba abankuumire tujja kuba tuddamu bataayi bange mweraba.